Okunoonyereza kuno kwakolebwa wakati wa 2014 ne 2016 era nga kulaga nti abantu 9,000 be bakwatibwa ekirwadde ky'akafuba buli mwaka okwetooloola eggwanga. Okunoonyereza okulala kwakolebwa mu bibuga okuli Kampala, Wakiso ne Mukono mu 2018 era ne kizuulwa nti mu Kampala abantu 352 be baazuulibwa n'akafuba ku abo 1,212 abaakeberebwa ekirwadde kino. Wakiso abantu 301 be baazuulwa n'akafuba ku abo 5,118 abaakeberebwa, so nga Mukono ku bantu 958 abaakeberebwa 6 be baasangibwa nga balina akafuba. Kyetulabye nti mu communities zino eza Kampala, Wakiso, Mukono abantu bangi bakwatibwa obulwadde bw'akafuba ate abantu ne bafa nga tebabajjanjabye. Mu ppaka ya takisi empya wano mu Kampala kyazuulwa nti abantu 22 be balina akafuba, kyokka nga abakugu bagamba nti kino kya bulabe olw'okuba nti akawuka kano kayita mu mpewo. Ene namba nene nnyo okulaba nti abantu 22 mu kifo ekimu ekyo ng'ekya taxi park balina obulwadde obwa TB. Obulwadde obwa TB tebukwata mawuggwe gokka, bukwata n'ebitundu ebirala. Naye omuntu akolola n'amala ebbanga lya weeks 2 n'okugenda mu maaso, akololose ekikolondolwa oluusi oyinza okwesanga ne mu kikolondolwa mulimu omusaayi, tetwagala kituuka awo. Ekisinga okwetakuza abalwanyisa ekirwadde kino emitwe kyekyokuba nti abantu 4 ku buli 100 ku abo abalina ekirwadde ky'akafuba tebamanyi nti bakirina. Waliwo ekika ky'obulwadde obw'akafuba ekizibu okujjanjaba, ekyo ekitawulira bulungi eddagala nga omuntu yeetaaga ebika by'eddagala bingi. Omuntu omu okumujjanjaba okumumazaako kyetaaga ekitono ennyo myaka 2. Era kijja kwetaagisa nti abo bonna abalina akafuba baweebwa obujjanjabi ate ne babumalayo nga teboosezza, tebabuvuddeeko. Abakugu bagamba nti bubeere buvunaanyizibwa bwa buli omu okutegeeza munne nti ekirwadde ky'akafuba kitta. N'ekirala tukoze nnyo okusomesa, naye ate okusomesa abantu abamu tetunnabatuukako. Twetaaga okutegeera emmira y'eddagala. Ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno, Uganda yeeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abalina obulwadde bw'akafuba. Wabula waliwo kaweefube atandikiddwa okulaba nga zinaatuukira 23 teri muntu anaaba na bulwadde bw'akafuba. Wabula kino okutuukirira, buli omu alina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe okulaba nga obulwadde buno bulinnyibwa ku nfeete. Juma Kiriya, NTV.